abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa J Sentinel ne Lady Slike. Tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Abammitu kabula kataba aby'omutimbagano okwetooloola ensi yonna. Abantu bawandiika okwetaba mwene enkola omukuumu n'ebigambo bye nga bakozesa #mitu okusinziira ku ebyo balabye oba bye bayiseemu. Eno enkola ya #mitu yatandikibwawo to run back era ng'ono mulwanirizi wa ddembe n'obwenkanya. Era nga lino ly'eddaala bangi abayise mu mbeera ey'okka basanyizibwa lye bayitako okutottola ebibanyiga. Olaba emirundi egisinga abakyala we boogera ku nsonga eno tebafiibwako oba bagambibwa nti gwabadde musango gwabwe. Kati olwo abammitu bakola batya okusaawo eno enkyukakyuka? Kino kyataddewo eddaala era ne kiraga abakyala nti tebali bokka. Kino kiraga nti abakyala basobola okuba obumu okukolera awamu n'okulaga nti abakyala basaana okwogera okusobola okutondawo enkyukakyuka. Twalaba okugwa kwa Harvey Weinstein mu Amerika naye kino kye kinnalabwako mu Afirika. Omukulembeze wa Tanzania Mwami Magufuli bamuliisa maanyi babiri abaddiramu ate abayizi ab'obuwala bangi mu Nigeria nabo ne booleka akawunti eziraga engeri abasomesa baabwe gye baali babakabasanyaamu. Era ne mu South Africa Deputy Minister yaliko mu kabinja akakabasanya omukyala omusuubuzi naye obwenkanya eriba n'abakyala buliwa. Waliwo enjuyi bbiri eri ekizibu nga kino eno ensonga tesaana kwogerako bwogezi yadde nga abammitu basobodde okuyamba ababadde bafa ekisiiri gavumenti erina okussaamu omukono okusobola okukirinnya ku nfeete. Ensonga z'okutuluganyizibwa n'obutabanguko zongera kunnyikirwa ensonga bwe zisirikirwa ng'ate wano mu Uganda bangi batya okwogera olw'okutya okubasongamu ennwe. Ng'era waliyo n'abagamba nti abakyala be bavunaanyizibwa ku nsonga z'okubakabasanya naye tulwanyisa tutya n'ensonga y'okukabasanyizibwa mu bakyala ng'ate omu ku bakyala 10 yeesobolayo okuloopa. Aba Peripheral Vision International bazze n'enkola ey'okuyamba nga bali wamu ne Innovation for Poverty Action. Bano bakoze obutambi ng'era mukyala Mariam Ndagire ye Director. Obutambi buno bulaga engeri abaami gye batulugunyaamu bakyala baabwe ewamu n'okutiisibwatiisibwa mu bulamu bwabwe. Era ku nkomerero akatambi kano kasaba abatuuze okubako kye bakolabo nga balabye okutulugunyizibwa eri omukyala yenna. Abatuuze mu byala 48 mu bitundu ebyetoolodde Uganda be balabye akatambi kano mu bibanda mu lulimi Oluganda. Ekintu ekikendezezza omuze gw'okutulugunya abakyala newankubadde kuno kwabadde kugezesa kino kyazza muzigo. Era ababadde bafa ekisiiri batandise okwesowolayo okwogera ku nsonga z'okukabasanyizibwa n'okutulugunyizibwa ewatali kutya. Kuno okugezesa kwazza muzigo ekintu ekiyinza okutuyamba kiyite ekyokuddibwamu ku nsonga nga zino. Enkola ya tekinologiya we yali ku bwongo bw'abasinga kabula kati Afirika erekebwa emabega naye nga kati bali bumunene enkola y'embuga y'ensi empya era ng'ebitongole bya tekinologiya bikula buli lukya. Bwe twogerera Afirika eri ku ddala lya waggulu mu IT mu nsi yonna okugeza ng'abayizi abaterekerayo mu Malawi abakoze ka smart stick nga kayamba batalaba. Bano basisinkana obuzibu mu kulaba ebintu bingi ekintu ekibawa obuzibu mu kutambula eyo gye bava kubeera baba beetaaga bakiyambi naye no smart stick ezzenankuba mpya bamuzibe bakuba n'omukisa gw'okuba nga beerabirira. Eno smart stick yakubayamba okumanya weewali ebbugumu ewawanvu n'ewali ettaala basobole n'okutambula oba kudda ku kkono oba ku ddyo. Kano akatisse mutindo kalimu n'amaloboozi agakuwa obubaka okusinziira ku kyekazudde. Kano ka smart stick okassaamu amanda era ono tekinologiya mwangu ate wa bbeeyi ya wansi ddala. Newankubadde tekannatuuka ku katale kino kizzaamu amaanyi eri baganda baffe abaliko obulemu. Abayizi okuva ku ssettendekero lya Livingstonia be balaba ekizibu kino ne basalawo okukinogera eddagala ekintu ekibayamba newaabwe ku butaka kw'ogatta okwongera amaanyi mu bitongole bya tekinologiya mu Afirika. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Ate buzibu ki Slike? Essimu yange yatise osanga asobola okugitunda mu bitundu ne nefuniramu ssente kuba ebitundu ebifikako byakusuulibwa mu kasasiro. Omanyi nti ekyo kyakabenje nnyo kubanga omuwendo gw'akasasiro w'ebintu ebikozesa amasannyalaze gweyongera buli lukya. Mu 2017 alipoota okuva mu UN yalaga nti omuwendo gw'akasasiro ono gwali guweze ttaani 44.7 mu nsi yonna. Eki obwo buzibu bwennyini olowooza kasasiro ono si wa bulabe? Mu butuufu wa bulabe kasasiro w'ebintu ebikozesa amasannyalaze alimu ebitundu eby'obulabe ebisobola okukosa obulamu bw'abantu ate z'ensi ezikyakulaakulana ziri mu katyabaga kubanga zisuubula ebyamaguzi ebya layisi ebimenyesa awamu n'ebitali biwangaazi. Ndowooza twetaaga okuba abeegendereza nga tetunnagula bintu bikadde bino ebya bbeeyi layisi. Kituufu ekyo oba osanga Uganda esobola okulabira ku Rwanda Green Fund yawagira okusiga ssente mu nsonga ey'omugaso ennyo. Batandikawo ekitongole ekikwasaganya kasasiro ono nga kikolera wansi wa National E-Waste Management. Nga wano amasimu amakadde kompyuta n'ebirala ebigwa mu kkobo eryo bibetentebwa n'ebirala ne bizzibwa bujja ate zo kompyuta enkadde nga zirina obuzibu obutono
ziweebwa battery empya olumala ne bazitonera ab'amasomero ga primary zibayambeko ku misomo gya ICT. Era ebitundu eby'omuwendo nga copper ne aluminium bitundibwa e Japan. Ekitongole kino kiyita E-Waste Facility kirina omugaso omulala. Emirimu 1000 gitondebwawo. Buli mwaka ekitongole kikwasaganya kasasiro asoba mu ttaani 7. Era nga kino kirungi nnyo. Naye ffe nga Uganda tuli baakulinda nnyo. Ekitongole kino kyabamalako miliyoni $1.5. Olowooza tusobola okusuubira ekintu nga kino e Uganda? Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma.